mugende mu nsi zonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna. Njagala obeeko by'otegeera sitaani aleme kwekulumbalizaako. Kubanga sitaani akimanyi nti ebintu biwulira. Kati abantu bwe bagendayo ewa sitaani ng'abawa ebintu bye bagenda okunyokeza, ng'abagamba muyimirire mu dduuka mugambe bwe muti, muyite abaguzi, mugambe ebintu bitambule. Edduuka n'oliba akabaana eri yonna nga bw'oyogera. Amaanyi gali mu kwogera. Oyogera. Abantu bakwata obuti ne babusenya nga boogera. Setaani abuzaabuza abantu. Abandikoze statements mu maaso ga Katonda ne bazikola mu maaso ga Setaani. Omuntu n'akwata irizi n'agyesiga. Omuntu n'akwata ekiti n'akyesiga. N'akwata obuwunga bwe basekudde n'abwesiga. N'akwata obubaani n'abuwanika n'abwesiga. Ne bamuwa by'anaateeka mu sigiri nga naye akimanyidde ddala nti ali mu kukolagana na Setaani. N'abiteeka mu sigiri. Oba ayagala kuloga era ajja kwogera bigambo. Tabiteekamu n'asirika ne bikuloga. Ajja kubiteeka mu sigiri etandika okunyooka naye atandika ofulumya ebigambo. Bugingo omutte. Tukusindika ogenda otuge bugingo. Tukusindika ogenda omusule ku accident. Ayogera. Ngereza kumanya agange kubanga ne Setaani akimanyi yannemwa. Nyina Yesu abooluganda kubira Katonda engalo ez'amaanyi. Nyina Yesu ab'emikwano. Abange nange mbawa Yesu Kristo. Mutwala akuwangulire. Mutwala akulwanirire.